All right. As stated by the Electoral Commission, olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu was supposed to be alina kubanga ali mu district ye Kayunga. Talking about Kayunga district, ladies and gentlemen, yemu ku districts National Unity Platform gyesinza obuwagizi. Era according to the previous elections, according to the Electoral Commission, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu Kayunga district yafuna obululu 6,172. Nadirwa Museveni yafuna ekitundu ky'obululu Bobi Wine bwe yafuna obululu 3,881. The rest zoze bafuna tezetagana kwogerwa. So the battle was in between Bobi Wine and Museveni. Now, Kayunga eyo, if you remember very well, gwatulaba waliyoko by election after the death of Fefe Kase Kibogo eyali chairperson wa district bali no conducting a by election. By election era National Unity Platform yagyetabamu nga ekulembeza omukyala amanyikibwa nga Nakwede. Nakwede this time round yesimbyewo ng'omubaka omukyala avuganya Aida Nantaba. Now, akalulu ako mujjukira kaalimu a lot of violence. Very many were beaten, arrested, and of course ballot stuffing was rampant that day. So bageno maliriza nga Nakwede awangudde almost ku buli polling station naye returning officer owe Kayunga n'abizanyazanyaawo n'adibaga akalulu era bamaliriza balangiriridde owa NRM nti yawangudde akalulu. Now era Kayunga, the same place Kayunga, the other time mu kalulu ka 2021 twalaba a lot of violence mwe mwali n'okkuba mukwano gwa Bobi Wine sudden magic bamukuba kye balowooza oba it was a bullet oba it yagas canister ekyamuyuza omumwa. That was Kayunga. Today Bobi Wine is in Kayunga. Naye njagala nkulage embeera ebaddewo as he was going Kayunga. Heavy deployment ng'oyinza okulowooza nti oba Kayunga waliyo olutalo. Abasirikale abambadde both layer and uniform heavily deployed along the road that goes to Kayunga. Now njagala olabe embeera right now Bobi Wine gyayisemu kubanga atuuke Kayunga. Ate tukomewo. Make sure you subscribe, follow, like, share the video, and of course leave a comment in the commentary section. Thank you so much for watching. Katukomeo. Neje tulaga wali abantu nabo bajudde. Ofisa abasasira mwana bakozesa ekitali kituufu. Nashovya baba bakozesa ensobi uniform mukiswaza bere tubainako obuzibu tumanyire kati why you block us? Stand by. Gende neje tulaga wali abantu. Move! Nyuma kidogo. Komanda, nyuma kidogo. Nyuma kidogo. Aba boda wano ebabasaliddeko naye amazima ga Katonda muguru wallahi bilahi tallahi ndayira mutuwe mweddakiika 20 aba boda bagenda kuba batweyunzeeko eno waabwe bamanyi gye bagenda. Genda maso. Move. Nkulayira nti mu maaso olwedde waliyo abantu bayitirivu bajjudde dda. Bano babasazeeko ndowooza tebagadde kkendeeza ku namba kweri mu maaso kuba olwedde mu maaso era abantu gye bali.
bino byonna bigenda kwegattako kati essaawa zino tulina kabangaliza poliisi 7 emabega ne bino bigenda kwegattako ne mu maaso ze tujja bibeegatteko kwegamba lulinga lutalo wajje tulaga really it is like a war. Abasajja batya nnyo omusajja gumaga manyi talina bawagizi. Kirabika poliisi bwe takyuse mu mpisa. Kirabika poliisi bwe takyuse mu mpisa, pulezidenti yalikyusa. Abagambye mugenda kutuuka. Kyokka bw'emala okuba tiyagaasi, bw'emala okuba tiyagaasi, ate ng'ekwata ebifaananyi ng'egiteeka ku peegi ze NRM nga bagamba wano tewali bawagizi. Poliisi yeyambako NRM okuwaayo ebifaananyi nga balaga wano tewali buwagizi. Aya baasi. Genda maaso. Move. Bites from other candidates.
gye tulaga waliyo abantu nabo bajjudde. Bawagiza amasasira mwana bawakozesa ebitali bituufu. Nasobya baba bakozesa ensobi. Uniform mugiswa